Okay, bali kusakata vibes ZDJ Senior B da remix za Manyiga Mgongo yali ku kamera awo mpola mpola tuli mu lugendo lwaffe lwatambudde ntujja esese era tuli ne muganda wange Masasa adda nyumizana ekibozi ekyenjagadde ndammo mu kiwulireko wali oguze ku malaya kibuzo nga kinene ekyo malaya simugulangako naye bampitako ng'omukugu mubaguzi waliwo eyagula kinawo ogula emmotoka nenkulemerera noge emmotoka tetambula enfukidde ekizibu webale omuntu yagula malaya nampita ogenda okole ki muyambe yamulema atya ina mukwano gwange gusigera gwatuukiriza linnya yagula ayagala agezese webale kubanga awulidde ebbanga banne bamunyumiza tibamenya teri kwegayirira ate nga kasente kakayiramu linako kati bwogula malaya ogwo omuwa w'esente nga ye yambula nga gwotandika shaleka naawe nga baga ti malaya tasula mu mpale kanne uli kukyali kati oli agula alemererwa atuukayo omutaka n'agira ati mutaka n'agaana yasalyutiwa mpulira yoyo akebera essimu ye awolaba nkutte eno n'agira ati nankubira lwaki gwe anti nze okunkubira nali like omuntu ali active obeera mu society omuntu ali active ebintu ebisinga birina idea you know kati nyakkanika lyato lyange liri ani alimanya ekikanika sinyabi amanya antuusa ku muvuzi nankubira ng'omukugu okumuyambako munange okunkubira nali ndi ku mirimu gy'abakama bange njimaliza speed zirukendawo omusajja ambetedde omulimu kati anyambusa twali Masaka Masaka waliwo akafaawo mu Nnyendo era omuntu alaawo wabanga wa mu Nnyendo akafo ako akamanyi akafo k'omu Nnyendo ako bakayita batya wano bamalaya b'omu Nnyendo not Valley Inn tuli mu Nnyendo waggulu erinnya wonalijjudo lyalinalinga kati ambita ng'omukugu muganda wange so mukumpita natuukawo naye kenyini kati nze okujja nange naloka akajani nakanywera eri enyanja waagwa agamayengo ga mmere tekisoboka jajja bamu musanyufu atuuse jajja bamu wali atwaniriza tubaddewo so manyi totwala nnyo wala kamera eyo alina okuwulira ebigambo musajja byagamba akuyita otuuka kiringa sirabe nagamba nti jangu waliwo pate gwogenda okumikisinga wabaddewo dijja abaddewo naye gwajja ojja ne controla mouse laptop kati golowooza nze najja ntya kajani sankereetera nkareetera munnange alemereddwa genda mu maaso kati akajani ako bwe natuuka nangamba naye kiganye nze ng'okenywera saakanywa nange nenkubira sapulaya nenga tewange jangu kiganye nakubira omukugu najja nekigwa n'atetenkanya ensonga era neziggwa olinga musanyufu nono nga musanyufu kati awo ngeri gye nabayungayunga awo netukimaliriza nekigwa malaya b'e Masaka malaya Masaka okusinzira ebbanga lyamala ery'omwaka ogumu nakola ku research tebamenya tebalinga bewaffe Kampala wabbo engeri gyozze yengeri gyakola ki yakutwalamu ab'e Masaka namu ttaano zange naye abadde enjagala omusenga ayisaani ayise omukulu nga bw'abeera nangagamba nti kale naye nenkyokomawo nompakola ki nompagira bwe balinga ba Kampala jangu wagwe ngenda eri obanga ali ewaka e Masaka ate bakyala balungi nnyo Mukama yabawunda eri obanga ali ewaka era banjawulo nnyo kubanga wano mu Uganda tulina ebifo ebiwerako ebibeeramu bamalaya naye buli bamalaya balina enneeyisa yaabwe ab'e Masaka bayisa batya ab'e Masaka akukwata bulungi
nti owaayoze omulekedde 10 ezi ali no jayinza n'okugulirako n'obutunda kwezi 5 obeeremu kufu okitegedde kati njagala kumanya oba ku mukazi gw'otwala kyemisana oba kyaggulo n'akuwa nako n'akatunda ku 5 ziri mu nnyumba ye oba mu loogi anti kati waliwo ababeera eka bo n'aba baloogi sinzira ogenzeewa mukisa kukwata bukwasi n'ofuna ow'ewaka oba omaze ate oyo bw'omuwa 5 bw'omuwa 5 leero n'omujjako akanamba kasona ebintu bibanga bikyekyo kirya ate oba tokyaddamu kuteekamu layira wadongamba abe Masaka abamu bava Kampala ne batuuka eno ne bapangisa loogi wamala opangisa loogi nsoba loogi akasambu kati olunaku gwe newojja n'ebbiri akuwa sasidolede yasasula loogi ye ekyo kiri e Masaka kyamaanyi olwo ab'e Kampala baawukana batya ab'e Kampala bano emane Kampala naye munene tulina Nateete ku Mabiito wamuzeyi Mabiito omugenzi awewa Nateete wano ku ludde Wakaliga bove Wakaliga mu ludde e Masaka olwo bova ku Kitaala otegedde bulungi awali best gundi Bristol wakuba ku Bristol kati ku Bristol awo siwe wali akatale kati oweterawo wali Bristol wali Bristol wali Mabiito katulina Mabiito oweterawo ku Bristol tulina ewaayise tulina Hanis eyo kabaka w'ekinaala ekyo kiyiwa Hanis yewa Lubaga Hanis wano Namirembe Road eyo no munda baliramu eyo y'amaanyi mu bbaala mwennyini munda bajja ne bakusavinga ng'ekibaleese kwetunda n'omuwazi omuwa ne mwelirawo ku ntebe ng'olina bamulirawo n'omulala bamulirawo tulina eddala kuba kibaati bubagijjawo kati ate leeta best hotel best gye mbadde ŋŋamba Nateete best ate eri Busega ye Busega erimu ekimansulo negundi sawuna ekibeera eri Buzanze yalinnya kati ate eyo best muganda wange ye mother of everything njagala okulaga abatulaba ne bwe batofulumya Uganda osobola ogifulinamu kyoyagala e Bulaaya ng'oli ku best wali yes sir why because byonna ebiri e Bulaaya tubirina kyembadde nkunyumiza nti ebifo twali tulina kibaati ne bagijjawo kati kyaliwa ntebe kubayita omanyi ku kibaati kubayita laba no andi ndi munnamawulire emusima tino bega bano kutumiddeko nnyo oyo ye mmeya w'okukibaati emusima tino ventebe ye mmeya w'okukibaati wakuba kijjawo kyalianga ku travelers bazimbawo kalina kati eriko ne banka naye abaana bandi bawadde ku ssente abaana bakuba ekibaati ekyo emyaka egyo ngendayo kunoonyereza nze mba nzimba story nina documentary gyenkola ate eyo bitundu ebirala bitundu ebirala nga bweggaye nti andi waliwo ebigundu bivu twagala embassy kamalagala ewa muzeyi Bob ate ekibuye abo b'ekibuye balimu ne grade noga nti kati sente zo tojja sobolayo tulina wano nga ku La Bonita waawo oluguudo olwo baluyita batya waliwo bo basimbawo gundi olwo oluguudo olugatta ku La Bonita ku Sheraton kati awo nga ku Sheraton waliwo ababeerawo obulumu bwabwe buli kyemmanga waliwo awo omusajja wakubirawo nga tuyita abo oti muluko munda eyo ate abamu beyambisa ebizimbe ebitanaggwa abamu olwo olukubo Ajikaima Shafiki yampisayoko nena nisimanyi anonya ngamukolaki yangamba oyo meya yangamba soko jomperekereke eno alaka ali ina gwanonya omuntu lwachaliwe something like that so kati bali mwebika waliwo otuuka kati nge bwayise sajja yawunda bwayise wa kifo kiki nyine bakunganira bwayise wansi wanonga kwedeni nga kwedeni awo kati bwayise yanjawulo kumanya bwayise yanjawulo bwayise nzo giragiranya ku best kyokulabira kuchanyiza okuwa bwayise bamanya omuntu kyayagala ekitandikirwako nti omusajja kiringa nagula ka ice cream nosoko oyagala
otokote sitinga obulira obuwomi bwa ice cream mpulira sebo teekamu akagalo oba otugira boti mwatuno kawombo otyo nga ndi ati sente mmekaawo bweziti kati oba okola ki ku malaya kiringa awagani tuli mu kyaki tukuba mu ngalo ekyo kitandikirwako kya buli omu kati bwayise okukuba mu ngalo nkumi zezi 12 yebbe yetandikirwako bwayise kiri ku likodi kati kiba kikolwa ki ku muntu agula malaya mu lulimi olwategeera omulimi lwategeera kuba teri mwana mutaala ba vidiyo abakuba ngalo ye finger finger lewadoga okube ye munamwisize eno tukube mu ngalo okitegedde sensonga bwezito bwe ziri nkumi zezi kyo kiri bwayise banaye mbalagirira bugagga bwansibo yes ze nakolako documentary ekikolo n'eddagala yes sebo nze mbibawa bwayise lwakuba ekyebwayise bo endozo yawelere bwayise tetuvudenaba bwayise bwetuli masasi ojja kuzi gwe bwayise tuli bwayise yesebo endozo yabwerere endozo kwekola kutya kiringa mukyalo wanafumba emmere oba akanyama ate sitingako omunyo bako akafi eyidde bakuwa akafi manyi ga mugongo talya nnyama naye wabagisiika bambi atera okumpayo akafi ntesitinga omunyo kati manyi ga mugongo bwabanga akuwa akafi mukyala wange sibikola omukyala wabavumba nti yagirya omukyala yakomba ku supu ndowooza ku supu era nagamba manyi ga mugongo lwaki okikola kino nagamba nti mbasobola kuwulira munyo bagutuusa kati kyekiri bwayise kuba oli asobola nagamba nzoga nti ekintu kirikkirya nga lunaga nti ogenze mu woteeri nzonga mmere gye wafumbye empoomu bannaye miyembe gino miwoomu sooka ompeka endozo ku miyembe kati olwakafi ke kaki andi akafi wali bakupimira sekendi olaba ebitala bino ebyentebe ebitala byentebe obimanyi tebered express biba ku ddakiika biba ku sekendi buli side bagiwayo budde yaman kati waliwo luno oluddange wa mulindwa ku kisaawe kati lumu ebitala byatukwata batuwa sekendi 4 kali ne bali sajja gamba nenezo yabwerere tolowooza nogenda kumala ddakiika ewani bakuwa sekendi zono zaga 12 naye ku musajja goyinza okulowooza notalya oyinza okulowooza emmere ng'enjala ekuluma notalya naye tebakubba noba nga sekendi zo zibadde zikyabala ne bagamba polo ekyoboolero kiba kyabwereere bw'oba owulira nga ekyenkuwadde kikuwoomedde sasula yaman ekyo kiri bwayise era bwayise okawo bakikola mu uganda serious bwe kiri eyo bakikola bwayise sekendi 4 bazibala batya nkugambye nga bolaba ebitala by'entebe oba okiraba wali ndiri kiri ku likodi pulezidenti w'amala ayinza okukwata kimanyi badi black abe bwayise be bakikola bokka mu uganda wano we tuli bwayise packages zirimayeka muzirimiridde zitya bwayise ebbeeyi yaabwe bwenasembera nali nkola story ku bantu be bwayise nalaba packages yaabwe si ya bbeeyi nnyo ate si ya layisi sinzira ku bantu abawangalirayo manyi buli kitundu kirina bakasitoma baakyo bwayise nga bwenaggaye nti fingering ku myezi abwezi clapping the hands kitegedde akitegedde okuba mu ngalo kwa sente ezo 2 kati gwe ayagala okugenda mu kikolwa basooka ne bakuwa endozi bwereere bw'oba osiimye naye muganda wange kyayagala okukulabula togendanga noloza ebintu by'omwana notasokola ki notagula byani byozanyiramu tuyita mu paaka noloza ku nsenene nogenda noga sibuwomye butungulu nyabo leta kuzizo tulabe ono nomuleka anti ziri nsenene lino ggulu lyansi nawe leka tunakitegeera nakitegedde dda ya so munaye kale osoga ndi kale ugandi wa adde sitambudde bulungi n'omukanyiza nti ojja kukolayo mmeka nti kale 3 naye lwaki tonzigiddemu 5 nzigiramu kale wakiri 10 okitegedde bwayise kyokka ate balina engeri gye bakolamu short long day night
2 days 1 day blah blah package weri tiwai olunaku la sente meka timitwale 3 wiki ya sente meka ja kale unabo ndisa unywesa tujja kola yo wachiri twalunga mukaaga kikiri bwayise yakitali ku best best ateyo yanjawulo omusajja yawunda best sina bande mukatuliki aliga ebikira Maria Raida Nazareth omusajja yawunda best kyajole kikiri ku best ekyenjawulo kiri ku best buli kika kya mukazi mu Uganda gyali Raida wala kiri ku best bantu alawo kuba endongo yali Friday night ebeda bucket night abana basavinga bucket night already baba tebali munnika ate buzaki benyini bebakolanga ekyokulabirako yes abasajja bagula wali bia mu kuleti oli tayita chupa tayita kuleti ili tebanywa lita kuleti ya meka ate abawombesa bia babaawo toyambala ku best yokola natwala mukwano gwange Samus King yali yefuula kafulumu kwana mu ntebe yonna yatuuka wali ne yekwekanga kakapa ke bakubye ku mukira we bati kagufunya nyina boss wange omu yali ena nyina boss wange omu sigenda mwogera linyi naye boss wange namutwalawo bwana wala video najja kusi namutwalawo ne yeveera bwana muga muzeyi kitota nange namugamba kichi kyotala bankulese nga machinery best eina level eso eina agandi size yo abantu abanyumirwa mu kugula bamalaya eno business yammwe manya tubakoledde eno story yammwe tubawadde kikolo ndesa kafuluma sasi mu nsonga ezo mu kunoonyereza kafuluma sasi mu kunoonyereza ensonga ezo ndi munoonyereza okitegedde nakola research emala byetwogerako bino ku best eri omuyise w'obusega munenze bulijjo mpitawo nateete ebusegaawo ng'onate otuka ku mafuta aga junction eri awaawo era bwobuuza best tekubula eri kukubo ddala bweti kati kankulimize best yeyo balina sauna ne steam balungi nnyo ate nga balina sauna ne massage kibeera massage tutandikirewo ku best kubanga best y'amaanyi tutandikire no mundo oyingidde eri little bit expensive mo kusinga kubwayise akabeeyi ngandi kujja nkubula ebifo mu bbeeyi yabyo genda man omuntu atalina ssente bulungi tulagira gende bwayise avimbye mukko obadde ovuze bodayo kozeeki namuka senteko genda ku best osanyuke ebwayise nti osoogenda muno omutwalo mungi nonywako bia nofuna wala jiwache onywera kyo bia bwayise gulayo kawala jiko agenda maaso onywe bia gogenze okugula atakusabe sente nyingi gula kawala jiko bulungi nnyo mara okukagula yingire bwayise kati ku best ekiwafula little bit expensive mo kusinga bwayise bye bino baba letera mu bus ekinala kijjeri ne kiyiwa ayira walayi kale ekinala bwe kiyiwa kireeta abato otyo abakyala bakikosa tutu mama nakayizo batolina obuyagalayo ki abakola babagobye bantu ba Justin Nantume babira tebaliyo kale Justin Nantume obuyagala ki ku best tosobola batolina kyotaaga ku best kubanga kisooka okujjamu teri kwambala lugoye tegera bulungi teba kwambala lugoye ku best ate yo ku best basavinga bia nanema natya nnyo zakulima ati ba music katambatte bakusavinga bia nakulima yanema yantisa ube yakusavinga gwalema yantisa so muna best ina package zayo ka massage tujja kutuwayo gumu ekitundu kati baina bola bantu olwokutaano baberayo bwerere bucket night buli kintu kiba mu bucket bana yes abakyala walo abakyala baba mu bucket mu luzungu nkose mu luzungu to muzungu baita 3 what 3 sa yes of course kapaka ko kabayo kati eri bucket tuba bagira bucket night sibia basatu kuomu bucket night temutegera ekika bucket night sibia yeka balino kimanya ku best ekikola ku bia yeka ku best ekika bucket night kikola ne mu nkola y'abakyala ogulomu nga wabagamba aba pizza wala ojibeta pizza bone you buy one you get one so ogulomu ne bakuwerako omulala waki wabwerere buy one get one yes walo lunakubayo buy one get two free kubwerere
kiri gyoli obanze n'akajaniko ng'ofiiraawo kiri gyoli naye nga era n'ebitwalayo kumanyi ga mugongo alambule kituufu lambula nga nze nalambula era mbanyumiza lugendo lwange ofuna info nekubeera mu bwongo eyali yalite documentary egyo so kati bo bali bayina nti sauna akakadde ka sauna kalimu abasajja abangi nosanga omusajja n'ombuuza olubuto terukuluma lunene lukoma eno n'omugamba teruguzitowerera lulinga olwono maanyi n'omugamba towuliramu bulumi naye nga abaana bali balunyiganyiga bali bati lwonna lutuyanye nosanga looya nomunayira I was surprised nayingira mu parking ya best naye motoka eziriyo zonna ate kati wali ogenzeyokko nga waliwo batya akadde kokoze emmotoka kawosh ina bakwogera mu luzungu bikini kawosh yes of course bikini kawosh ate ite ya bikini naked kawosh ekigambo kyembadde njagala kubanga emmotoka bazooza nga bali ki bwerere awo ne waliwo olunaku lwawo era waliwo akasente ketukola ki kosasula okuba mu service eyo service waliwo service eya massage service eya sauna service eya bucket night kiri ku best omusajja yazimba ekifo omusajja yawunda best yakimala buli wingi yesobola balina wansi ne waggulu balina baagala enendongo y'ensaasi eyo ekinyanya balina gye badda abakakoola balina gye badda abashisha balina gye badda ekirala tekiriyo kiwadde ogenda okwogera tekiriyo kuzisigala kyekiri ku best nungi tebabbiramu tebabba ku best yingira bulungi n'essente zo buli kimu security ennungi era tukibabaliza okubeera wabeerawo abantu ababunanyizibwa yes eri bino biri bane obuntu abagenze essanyuka webale olina engeri gy'olyamu ssente zo nyina engeri gyendamu ssente zaabwe webale naye byonna byonna tubyogera oli ogenze ku hanizi wano ku Namirembe Road byemungu biva mu Kampala ebirina pulinti ennaku zino bakyusa oluguudo olwo olusala bazimbyewo olwali ku yali ki Pride Theatre kati balukyusa yafuuka one way kati waliwo kona house eyo bagikyusaamu waliwo akantu ke bagiragira waawo so abo bovuga nga tomanyi makubo oyinza obula oyinza okumalizaaliza nga ogenze mu kisenyi oyiseko nokkiira mu kisenyi abo bazimbira ddala hanizi naye eringa kati hanizi ate yo ekinala kiva Tooro mama awoloberawo by the way buli kika ewantu kuganziga ndi baye waliwo ku Muganda ndi Mutooro webale waffe Tooro webale waliwo ku Mutooro nti abo bayagala Batooro wali hanizi affordability type price eri etya wabbeeyi mwawo ebiri kwambuka mutesa ku kitundu naye wabba beeyi mukaawo wali obadde omboza luguudo lwa Speak Road Hotel awo waliwo n'abazungu laira awo waliwo n'abazungu nze nabage bannayuganda byoyagala e Bulaaya ne wano tubirina laira walayi mitwalo gyo 18 mu 10 15 omuddugavu okusipiiki oba omuzungu omuzungu omuddugavu ani azikuwa omuddugavu w'ebbeeyi wameka omuddugavu w'ebbeeyi omuntu nanga ndi banne kikazi ekyo nakyaddemu ssente zange nange mane yako yawadde wa bbeeyi twalo ngeegi 5 oyo aba alina birungo kipakagi ki omuddugavu olina okubanga oli nwagi natambulanga naawe olina okubanga oli nwagi omusajja okusasanyizamu ssente ezo banjawulo muganda wange era obudde eri gyetubadde yonna balimu gyetwatandikidde mu bebbiri 3 5 kati mabiito mabiito wane nateete bo batandikira ku 3 laira nkumi zezi kudda waggulu puniti erieta ku mabiito era nga bolaba nti abali b'omupiira asobola okugamba tulinayo championship tulinayo league 1 tulinayo league 2 ki kene babiyita bweri
Era nayo Mabiito teyambuka nnyo ssente kusukka mitwalo 5. Tewasukkawo. Ninga waliyo buli package. Wakwayo Mabiito. Amanakayiza gye bali. Bamanakayiza gye bali. Bamasimanya gye bali. Nete baba Mugomesi. Oyinza omusanga n'akabasito nga kakubye. Omanyi mu Uganda kiri ku likodi. Omukazi yakuba akabasito wetu n'omusanga ku Mabiito. Kino nkubulira tu story. Nakola research emala. Omusanga ku Mabiito. Kino kyegamba ne Bad Black president wabwe takimanyi. Oyinza okusanga oli kabasito gwega Mabiito. Eri mu buki. Before kyebirala. Embala wali otuseko. Mu kizungu. Mu kizungu. Ekizungu kiri kitya? Ekyembalala. Kya bei. Bali expensive. How much like maker price? Kata tugenda okusanga omukazi nga alina n'emmotoka. Mu kizungu. Babifunyemu nnyo. Ayira walayi. Kata tugenda okugamba kimbuninamu 2. Awo yaba yita maker. Ate sitakunyumiza abasajja bali Masaka beetunda. Nawe ngaso kujja nagamba. Zenno mpo omutwalo osule nange. Ayira walayi. Ngagamba bukazi. Niwone Kampala we bali tubalina. Mbamanyi n'amannya 2 ate nga b'amaanyi. Ayira walayi. Wange yes. Ninga beetunda. Eyo ekizungu embalala. Embalala. Print expensive embalala. Yo Chicho bogula basically embalala chicho bogula. Mga tuli ku nyanja. Yes. Tuli ku nyanja. Chicho oyagala. Ate wali. Anti kati bibero ba muntu Western. Obo oyagala leke kyoga. Yes. Ono mu Buganda. Obo oyagala omugwago kwetuga. Yes. Kiri kuli kodi. Walayi. Wekiba. Mu Buganda tulwanira miguwa. Atika nkubuze. Singo bogenze kugula mu kyana. Ngabo tukiyita banga mombo bweri Uganda. Ne bakuteeraawo omunyankole. Ne bakuteeraawo omutoro. Tukanikireni mbasajja omutoro. Bakuteeraawo ave eidinda. Musoga. Aleze nakubulira kafoka ijinja. Nja kubulira kafoka lijinja. Maye jinja naye anjawulo. Omwana omusoga. Bagiganda abasajja basinga wagende busoga. Omwana wabaka ayagala nnyo kaaba. Bagala nnyo busoga. Era omusoga gambirawo nyumba ya siringi. Ekiri busoga. Omwana akabira ddala mu loud mu. Ringi toni bevugira ddala baga nyumba aso kubuza ya siringi. But neighbor tebawulire sauti. Ku nyumba za mukulika abato. Tosula na muntu. Oyo ye musoga. Ekyo kiri jinja. Beba kirina bagisumbo sabala bannyo. Bagisumba mba waide. Ologobo singa wasinga bagambe omugwago. Mbadde mbuuza gwe. Ndi gwe. Wakuteeraawo omuguwa tuba mu Buganda kyalo Muganda tugenda embalala kyoga tugenze Jinja Lingitoni tugenze Toro naye waliwo omwana ayiwako Lingitoni jajja waliwo omwana amazima kaneko badde okugulidde boti mu nsawo oba mu stocks ngo wayi omwana ayiwako Lingitoni ate nyina mukwano gwa nekola ekirungo ky'embalala nekola ekirungo okuguwa nga byonna ogwa mu nnyanja ate nga weetuze nakuba ekibuzo kyange okibuuse naye kakubuze kasitoli nyina mukwano gwange bamwongereza mu kikolwa ne bamwenyongeza bamwongeza ebbeeyi oli amugamba ng'ategedde value owomeddwa nnyo yanyumirwa eno true story yanyumirwa ne bamwongereza muki kikolwa tali oli jukira amalaya balina obukodyo akunyonyogera ali nebbeere akunyonyogera ebbeere abakyala abantu bamanyi omukwano otuganja omukyala obeera mukiko nakunyonyogera ebbeere atandika okutakulatakulabwa bwati mugongo abeera kiba kitegeeza aba ayagala oyanguwe odduke sipiidi tagenda siba kuggwe omuwadde 15,000 oli ebintu bya mutwalo owendi emitwalo 2 ate abamalaya bagezi balamu abavubuka ab'ekiwago agamba yanyoledde kamijaji webale nnyo sijja musobola era kyobola bakutakulatakulwa nnyo gana amabeere omale
Majigere kanjogere bwende. Omala okole ki? Omuveeko. Ndeko kirala. Abakyala muganda wange betunda mugeri ezenjawo. Shoti yebera round 1. Oba shoti yebera ko budde. Oba round yeweze oba teweze. Shoti teriko round. Ndiko mbusimanya dakika 5 byemugira. Ngeno kwa dakika ezi. Yeshoti. Kale nyino musajja wamanyi mugwanga wano. Nyizo kunira ka story kali okawuliddeko. Musajja wamanyi. Yafude ekiwale ekirungi nnyo ekyo. Ngata nabana kugenda jwalaga kuba penalty mukatimba. Nga yeye yamaze dda. Emikolo nga gyatuuse. Wamanyi mu Uganda wano. Bambi. Yes, kiri ku record. Era omwana namwe agamba naye wazira nnyo okweruka obuwomi. Bambi musajja wattu. So ebyo nabibaawo. Leka bobo kikoze oti wala bakazi abekisa. Nakuddizayo. Nabo badde omwadde ebiri okusinza ku time bambi gyamaze. Nakwayo omutwalo. Oba nagamba kale damu wegire nkomaleyo sentezo. Ate waliwo ne bali abasajja balinga oli gwe naso okunyumiza mukwano gwange yankubira essimu muyamba. Ye natukayo nafuna koloni nikigala mutakanaga nokuba salute. Lotu sondeza mugandi wa. Aganye nawo omulabi. Amukali nageza akola bo baza. Nagana. Nagamba kata akasante lukozete. Kale mpayo kale wachirita. Nanga wachini mpayo 5. You know? So akazi banjawulo. Lwakubanja abantu basinga tugizo okubira ku kibaati. Kibaati abatagira bako mwasubwa nnyo mu Uganda waita. N'abazungu bagimanyi. Laira wala. Waliyo twavolinzeko. Bo twavolinga n'ogenda mu febye njawulo nge Bulaya. Kibaati bali bagimanyi. Kibaati abazungu abajjanga mu Uganda wano. Batukiranga nnyo entebe awo. Kale mutukira entebe nga banoonya wakisanyukirwa. Nga batwala luddawa ku kibaati. Aho batulimirira nevaawo. Era ekikolo ekyo kibakola bali si kirungi. Banyinaze babafiiriza emirimu. Bali bakozi. Yali source of employment. Nnyo. Mu Uganda ekimu ku bintu ebisinze okubeezaawo like bamalaya like baba beetaaga ministry. Olimba. Kyogamba ogwo mulimu gw'amaanyi nnyo. Kati kera ku makya bajjewo bamalaya mu Uganda. Bakere babajjewo olabe emisango egigenda okujja mu Uganda yakutta akaana yakutta omukazi. Oli serious? Olaba bakwata bamalaya weebali. Kati babajjawo. Yes. Okimanyi waliwo ekitundu ng'otwala kyolina ne bakuwa omukwano. For example ngachi? Uganda mna. Esawa yeno wajigula sendeme. Ndi mitwale tugeze 5. Wagula esawa yeno mitwale 5. Tiwaye mna. Sawa yino. Jenena. Nze ndi bubi. Jajja bamu ali bubi. Nagamba ene sawa tujibale mu shoti. Nagamba nti eno. Bagwako. Kale. Nakuyamba. Nda chika zonga musanga. Definition yo malaya yani. Malaya. Kozi wansimbi ng'omuntu omulala. Okera nogera notabula emiziki gyo. Olya kutogere kuki? Ku bwongo obwo. Naye alya ku bwongo obwo. Atya. Yakozesa kyayina kufuna kyatayina. Nawe okozesa obwongo bwo okufuna kyotayina. Ng'okozesa ekyo talenti yo. Yamani. Wamala tibaina bakusoma. Nebakikuyimba. Tibaina basoma bya malaya. Nze nnyina omukyalo omugwe mmanyi. Family yonna kuva ku maama. N'abaana bali ku mulimu gwa maama. Leka tega mulekerawo okugamba nti twala nnyo omulimu gwa muzaddewo. Abazadde abamu baliwo ebyo. Andi wali abamu abagamba omwami yagenda okutwala omulimu gwa taata we. Taata we mubazzi. Okitegedde? Maama we kale bambi ali bulungi. Bakiraba ogenda mu wino ne bakola. Kati oli yasalawo n'akola ki? N'atwala omulimu gwa maama. Maama wange yeetuna nange neetuna. Ate okutunda kwa njawulo. Buli musajja mu Uganda nze nnyinza okyogera abasinga enamba esinga yeeguze ku malaya. Oba yali yeeguzeko nga temanyi. Wali tomanyi. Nakikola ntya? Wagula tomanyi otya. Tusobola okujjanga nawe tuli. Nolaba omuwala. Nakusanyusa. Nojja ne mwogera. Naye nomusanga wakisa. Mba mukwani. Okukwana kwe kutya. Okukwana kwe kujja neneyanjula nenkubuulira lwaki nziza okweyanjulira nenkubuulira kyenjagala tukole afuta okweyanjula then nenkubuuza ekibuuzo oba kyenjogedde gy'oli kikusanyusiza oba omulamwa gwange ogenda nagwo. Wali obeddeko mu mukwano n'omukazi nga tomwadde yadde 10. Ati okubeera mu mukwano gwa mukwano teetaga sasula. Ogamba okola sex. Yes, I mean sex. Okola sex n'omukazi nga simuwadde yadde 10. Yes. Mba mukwani.
tombuzabuza osobola okusanga omukazi nga kwetuweza oli mukazi nenkusanga wazinani hanze ndinze mubala wonunga bwe tuli mu bala ebifo ebisajjwa nekitegere kyogamba nina bakondo wange babikola kati abawala ba hoteli wano mu Uganda njagala okubuulira abawala ba hoteli wano mu Uganda mu restaurants ezo bali mulimu gwa feguno lwakuba tebaagala kulaba omulimu ogwo gw'abanyinazi baguli munnyo aleeta sowani y'emmere mukiraba ng'entumbwe basaba sente andi nkugambye malaya si eyo muntu asaba sente yekka gwe mumanyi malaya ali mu bika byanjawulo omuli bakyala baffe babeera ewaka abasajja balaba balya nga tabawadde 10. oli serious? Yes. oyaba malaya aba naye malaya omuntu atali malaya ye muntu abeera ne bbaawe katagenze kola musajja mulala okitegedde ng'alabye bbaawe okuva lwaki babeera bonna oyo atali malaya naye obanga oyo ni mukazi ng'ondaba ng'olinayo omusajja omulala kimbugwe asasi kati tugambe ekintu kyobadde oyogerako nkitegedde tugambe nzize mu bbaala nengedde omukazi nemuga hey hello wazenani bakuwa ekyokunywa olwo nenduleka neluddako oluddako nenzija negamba hey do you remember me bakwongera ekyokunywa beyo sokumba kasomoko twogere anja nemukubira najja ngazeko ndabako abamalaya ate abazeewo okukola ki jjukira gwe bwekimukoze ogusoose iggwe n'omulala maanyi ga mugaga jakimukola bandi bamalaya banjawulo waliwo abeefuula nga bali corporate ne bali begambya bali wali wansi wali ku gundi ku speak road bana bali mu arcade mu Kampala nawe mumote betundiramu manyi ne bakola emisana nga bakola misana mu kibuga mwebali n'abanoono nga bo bakola misana nga takola kiro akola misana ekiraddayo wabbaawo oli serious bamalaya wano mu Uganda balina bizinesi zaabwe bano ffe bemugabe mumanyi balina bizinesi zaabwe wala bali mu boutique obwo waliwo bosanga abali mu zisaluuni okitegeera be batuyita ba corporate be bamalaya bali corporate takulaga kikyali maaso ge yana osubulagane kikazi kino nga kinkuba sigino okitegedde mugira bwoti bamalaya unaye malaya bamalaya babika byanjawulo ab'oku best bo babeera munda nga beesibiddemu waliwo yaka yeesimbye bweru anedda kati mwe mumanyi malaya nti malaya nga yeesimbye ku kkubo mwe gwe muyita malaya tegedde naye noli gwe nkunyumiriza naye ki naye malaya kati omuzungu watuukira okugira kano kabala koyogedde kati speak road kati oyo watuukidde okuba nga yeetunda dola 18 10 15 za icon aba Asia gye bali wali kubu yagala ku Asia kyali kama katonda wange nze nakola research ku bantu abo abenjawulo naye nga abakazi abasinga bamalaya bambi mu bika ebyenjawulo ate nno abantu balekula nti si mulimu mubi gosobola okugireko omukazi yeetunda ololo talumanga ku njala ate malaya ye muntu asobola okukuma sirimu akola atya okuyambako obutalwala kola research malaya ogenda okwegatta naye temwekebeza ekyo kituufu kubeera si ddwaliro era oba togeze mu ddwaliro naye muntu akuyambako okuwona sirimu because mukozesa condoms naye wano ojja kulaba ekiwala kinyirira okisabule live odde kadomola bade simanya nti bade simanyi obadde naye tokinyonyodde bulungi ekyo kyembadde gamba nti malaya era gamba nti twambale simanyi status naye ate waliwo ne bakibaakulo nga tayagala manya kasenteko naye nti owaayi nze oba oyagala live 15 nasalawo atafuka ne lumu atwale 15 nawe ogende nebyogenze ani mwegomba nnyo mwagala nnyo ebinyirira muwomereza nnyo obuwoomi bamwongereza mu kikolwa wangereza mu kikolwa bwawomereza nasowolayo ekyebiri ate olya mugabe eno kigenda kubeera eno obudde bwe buweddeyo
kati gwe okyatwala ntona tuka wajajja bamu naga ndi wajijja bena okola otya ovaayo era oba tolina ssente kakkane engatto ozikoze eki olekere engatto naye era batalina wange bijja kwesiga malaaya ebiseera ebisinga okumugjako waya Uganda kusasula twateseze 14,3 olusanyiza aye nabo omukwano bagulina balina omukwano omulungi ennyo nga basanze malaaya malina omukwano. Oluvannyuma lw'okulaba bino byonna omukazi omudescribinga nga ki? Anti abakazi era tulina materials za njawulo. Ngo nagamba tulina kibayita housewife, tulina kibayita business woman, tulina kituyita omuzungu akiyita bbe. Abadde babbe bawomesa bbiya abo era babbe mama nakirija tayomesa bbiya abeera mu sikaati yekomeeri kyokka bawomesa bbiya omumanyi bwabeera. So abakazi bali mu biti byanjawulo. Oyinza okuba nga mukazi gw'olina ewaka si wife material alina kubeera eyo nobanyinaze gye bali. Ye mukazi gw'osanga nga n'ewaka ayinza alabika gguza. Abasajja bangi batulugunyizibwa eyo. Kino kampolize ku basajja. Abasajja bangi ng'omukazi w'ewaka akuguza. Osoka kuwa yese. Togenda bikombako. Atuwadde esente. Waliwaddeko omukazi enviri nasiba enviri za mitwalo 2. Era agenda okujja ng'obuviri bwasibye n'omunana tebuzisiba. Nanti naye abala. Waliwo abakazi abamu abajja mu bufumbo nga malaaya ye ayagala ssente. Mu bufumbo obwo? Waliwo abavumaganya n'omulimu guno, abavumaganya omulimu gwa malaaya nga batwazi. Kyova olaba oba oguze malaaya tebaka kubulizaako. That's why tusula nnyo mu stocks. Simuzo gy'okiteeka abamu bakisuza na mukamwa n'okiteeka wansi w'olulimi. Bwakifuna akubba oyinza okuzuuka ku majanga oli ku buliri bwe kituufu naye nga teri kiri mu nnyumba. Ng'oli ku buliri teri kiri mu nnyumba. Mulimu abategeera n'abatategeera kinyinza okugamba. Naye bamalaaya abo mulimu ab'ebbeeyi n'abalayisi kisinzira wewolaze. Waliwo bamalaaya b'ekabalagala y'ogulango ekifo ky'enkoko. Waliwo omukazi wano mu Uganda ng'omutwala ku KFC gumu kitundu waka kiri kuliko nginako obujulizi nyina bemmanyi amannya 2. Kweli omutwala ku nkoko ya KFC kigweraka sina newakawala bine mmotoka. Simula badde balaba Sakata Vibes obabuulire nti ensonga zino tezikukakatako oli munoonyereza. Ze ensonga zino tezinkakatako. Nakola research emala. Nja kujja olala. Tutanye olona bafunye obudde ate twogere ku bitundu ebirala kubanga eggulu eyo nate bali ekyayo ab'eggulu banjawulo. Tuwemo kapiiki eggulu kiba kitya kati waliwo ebintu bye nagambye otwala kyolina. Otwala kyolina lwakuba bannayuganda wano abaana baganda balinnya eggulu awo babba bamanyi akasente gye kali. Jukira nti eggulu eyo waliyo ba corporate bangi nnyo. Bw'oba ggwe ku njawulo y'omuguwa n'amazzi muganda wange naye ate waliwo osanga oli abiyina 2 mama nyabo oli alina amazzi mweraba